So adjourned to the 29th of October for formation and for bail application. The accused person is remanded up to the 29th of October. So embera yo sinungi eriye ate mujjukire nti waliyo n'abasiba abalala ate ne Honorable Alan Sewanyana. So ekyobulwadde kyo twagala tubene ng'ensonga eno kisobola kutuuka kuli muntu yenna ali emabega w'emitayimbo era n'abalala bangi kibatuukako naye ng'eggwanga tulina kutandika kukiraba nti kino kikwata ku ffenna. Omuntu wabanga mulwadde ng'ali mu ddwaliro aba taggyiddwako misango senga akkirizibwa okuba nga ajjanjabibwa abakugu be